tulina mukulembeze wa ggwanga His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Ekawempe era ng'omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukwano gwange muganda wange President w'eggwanga lino eyalonda Bannayuganda President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero azze e Kawempe. Tumanyi bulungi tugenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno olunaku lugenda kuba lwakuna. Baganda baffe mwenna mikwano gyaffe tubakoowola nga tubategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo e Kawempe okubasaba akalulu ka mukwano gaffe muganda yaffe omukulu Kanso Nalukoola agenda okuba ng'akwata National Unity Platform ebendera era tusuubira birungi byereere tusuubira akalulu akamazima n'obwenkanya ate ne tubasaba tutambulire wamu tukwataganire wamu tulabe nga Uganda yaffe eno ebaako ekyenjawulo n'okubaako weetuuka. Tulina babeeyanvu nnyo singa buli muntu akwatagana naffe ne tutambuza bulungi ne tulaba nga tutereeza embeera. Bataata bamaama mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'Ekawempe mwebale nnyo mwebale nnyo bannakawempe abazze mu bungi bwe muti okujja okubaawo nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ali mu bitundu byammwe ogwo mukwano ndowooza mugulaba. Thank you so much people of Kawempe for loving His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mwebale nnyo mutulaze omukwano mutuwoze ebbanja mutuwadde ekyokuddako mutuwadde ekyokugenda mu maaso tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba yanjawulo era tulina okukkiriza nti kino kyekituufu Bannayuganda kye balwanirira Bannayuganda kye baayagala okulaba nga eggwanga lyaffe litambula era nga litereera. Tuli basiimu nnyo baganda baffe ab'e Kawempe era tuli beeyanvu nnyo timugula ddala ekintu ekituufu kye tubadde tulindiridde kye tubadde twagala okukola kye tubadde tulwanirira ebbanga lyonna. Tusuubira nti Katonda uno ng'aliwamu naffe ng'atukwatiddeko era ng'atukulembera tusuubira eggwanga eddungi tugenda okwenyumirizaamu. Thank you people of Kawempe mwebale nnyo kwagala Kyagulanyi Nalukoola hoye Nalukoola hoye twerekera nno Kawempe Mbogo n'endowooza abantu balaba nabagaddewo tuli Kawempe President agenda kati n'abajja ati nabo bali bagamba singa tumukwatako netwongera obategeeza temujja mukwatako. Tuli Kawempe tukulisa baganda baffe mwenna ababadde mu makomera olw'abajja ati ababatuusaako ebizibu ebyenjawulo tubakulisaayo mwebale kuguma ate ne twebaza mmwe mwenna nammwe abazze okubaawo nga President atambuza ensonga. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege maama tuli Kawempe. Bakwano baffe okuli omukulu ani ono omukulu anyway tweyanzeege bannakawempe. Thank you for this love. This
You Robert Chagulanyi Sentamu. You my president. You Webzibra. You Mzambo. You Zoe.